Eggwanga libadde likutte ekifo kya kumwanjo mu kaweffube w'okulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya okuviira ddala mu myaka gy'ekyenda n'okutuusa eno mu gy'enkumi 2, wabula nga embeera eriwo mu kiseera kino eraga nti eyungula ezziga anti embavu mu kulwanyisa akawuka kano zigenze zisereba. Enteekateeka y'okulwanyisa maama okusiiga omwana we akawuka akaleeta Mukenenya emanyiddwa nga elimination of mother to child transmission mu lufuutifuuti ebadde ekoze kinene mu kukendeeza omuwendo gw'akawuka mu baana abawere. Wabula ekyennyamiza ebibalo okuva mu minisitule evunaanyizibwa ku by'obyobulamu saako n'ekitongole ekya Uganda AIDS Commission biraga nti obulwadde bw'akawuka bugenda bweyongera naddala mu bavubuka abali wakati w'emyaka 20 n'35. Yo minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu egamba nti mu bbanga ery'emyaka 3 bajja kuba mu katuubagiro ka byensimbi akali eyo mu bukadde bwa dolla za Amerika ezisoba mu 600 senga buli muntu eyeetaaga eddagala erimanyiddwa nga ARVs nga lino lyeriweza ku kawuka akaleeta Mukenenya anaaba ku ddagala. We are also going to be having a shortfall of $511 million for HIV tests, drugs, and other. Mu kiseera kino eggwanga lirina abantu abasoba mu kakadde abali ku mpeke eziweweeza akawuka akaleeta Mukenenya mu ggwanga lyonna.